anyway kyalinga nga n'osangamu emmere ate eyo nayo ovaayo nayo kati ate era bw'otuuka ne bakuwa ey'olunaku olwo era nga bakugamba nti genda wali ofune emmere y'olunaku olwo nejjukira bw'olimye wabadde wasava olina gy'oggyeeyo kati olumu ng'omusajja oba omukyala basituka n'emmere ng'ewera obanga ekitundutundu ky'ensawo so ng'omukyala oyo abeera musanyufu nnyo olw'okubanga afunye amakungula amaki ate mu bungi tunuulira omukyala ono ku lunaku olwo nga Katonda yasasula ensasula eteetegeerekeka mu bulamu bwe kati ono already yalina kuba mununuzi ku mbeera gye baali batambuliramu. Tweyanziza nnyo mwana Kuteesa Musumba Kakembe ekikyo kikino nti Bowazi ono nannyonnyola Ruth ebimufaako nti munnange nawulira bye wakolera Nazaalawo n'abalenzi abafaana kitegeeza ki bw'abanga Bowazi ono ku bwa supiriya bw'aliko anotusinga n'omunnaggwanga ono n'ebimufaako inferior though she may seem. Yamukwanirawo nga tannamulabako lipooti ze baamuwa n'amwagalirawo. Amen. Okumanya yamwagala wano yamunotisinga ekyokunotisinga kyanjawulo kubanga yitanaba kumanya nti yeye naye bw'amanya nti ye Ruusi nakati ogenda awalala era bwe bakukusa bakise batya mu Luganda mu kuwuula okulonda olonda mu nnimiro zino zokka nakuno buvuka buno nabugambira tebukukwatako tebukutawaanya Musumba kiyita okupakasa totogenda n'opakase walala nedda sebo nedda yaliteka agamba bwati nti awo Bowazi n'alyoka agamba Luusi nti towulira mwana wange togendanga kulonda mu nnimiro ndala so tovanga wano naye obeerenga wano kumpi ne bawala bange. Mwami Kuteesa tekwali kupakasa kubanga apakasa nze nakatandise. Okay. Ekimu ku mateeka gaali gagenda okuwagaza bannamawanga Isirayiri yengeri Katonda gye yateekateeka obulamu bw'omuntu naddala omunaku atalina mwasirizi. Naawe etteeka kye twasomako mu lesoni zaayita nti bw'okungulanga emmere tomalangamu lwaki omwavu ono Balevi 19 omuyala omwavu omunaggwanga mulekwa munaggwanga bajje bayitemu si kupakasa kulonda balonda omwaka ogw'omusanvu twikiremu ddala mu nnimiro baleke olukolo n'ebisolo eby'omutale ne bifune kye binaakola ki yeri enteekateeka ya Mukama n'olwekyo taze kupakasa Mukama nibo bawakulonda tolonda walala olonda wano wokka. Number 2 nabana batannawasa bano Bakuteesa bano nabagambyeko dda tebakutawanya opeere bulungi. Ripoota y'omwana yamusookayo Bowazi n'ayagala Luusi nga tanabana kumulabako namwagalira ddala naye kiri kyoleese kituufu kikulu. Peetero yabuuza Yesu nti fe abaaleka byonna tufuniramuwa Yesu n'amugamba nti mwe abaaleka byonna ne mungoberera 10 ku nsi kuno ku nsi kuno 10 ne mu ggulu obulamu obutaggwaawo. Ekituukizo kino Yesu ekiwa Ruth okumanya kimuwa ne Naomi n'akyusa endowooza eyagambye nti omukono gwa Mukama gwafuluma okunwanyisa teyadda mu kinyaga wano agambye nti ayaba omukisa oyo ajjukira abalamu n'abafu yekyusizza dda nti era oyo ye mununuzi wa waffe omununuzi naye yali aliteeka mu Isirayiri nga famire bwe yavuwala n'etunda ebyayo waliwo aginunula. Omuntu ow'Oluganda ali obulungi abali okumpi bw'ayagala okubinunula ajja n'abinunula n'abiddiza bali. Era ono bw'afiirwa nga tazadde Luganda oyo ali okumpi ajja
n'atwala omukyalo ono nolwekyo era lyaliteeka mu Isirayiri Kinsman Redeemer era Yobu bw'ayogerako nti omununuzi wange tweyanziza nnyo Musumba Kakembo pozi nange kye neetwaliddemu okwongereza ku kikyo nti Bowaazi ono nga bw'atwala ekiseera okumanya Ruth n'omununuzi waffe endiga ze azimanya amannya n'amaloboozi n'ensonga endala nti Bowaazi ono bw'asinkana Ruth alina privileges zaamuwa tisembera ku mmeeza olye bakuwe n'alya nakkuta nga rights zaalina ziringa ez'abaki ez'abaana ne maaso g'omununuzi waffe talinaamu baana na biki na byana ffenna tuli kimu mukadde twagala tweyongereyo mangu mu ssuula ey'okusatu tulabe ku lusooka paka ku lw'omwenda. Awo Naomi nyazaala we n'amugamba nti mwana wange sikunoonyeza kuwummula obwe bulungi era kankano Bowaazi muganda waffe taliiwo gye wabeeranga n'abazaana be laba awe wasayiri ekiro kino mu gguuliro kale naaba osaba amafuta oyambale ebyambalo byo oserengete mu gguuliro naye teweetegeeza eri omusajja oyo okutuusa lw'anaamala okulya n'okunywa. Awo lwatuuka bw'anaagalamira wekkaanye ekifo mwanaagalamira naawe n'oyingira n'obikkula ebigere bye n'ogalamira naye anaakulira bw'onookola. N'amugamba nti byonna by'oyogedde n'abikola. N'aserengeta mu gguuliro n'akola byonna bwe bibadde nnyazaala we byamulagidde. Awo Bowaazi bwe yamala okulya n'okunywa omutima gwe nga gusanyuse n'agenda okugalamira ku mabbali g'entuumo y'eŋŋano. N'ajja ng'asooba n'abikkula ku bigere bye n'agalamira. Awo lwatuuka mu ttumbi omusajja n'atya ne yeekyusa era laba omukazi ng'agalamidde ku bigere bye n'ayogera nti gwani nadamu nti nze Luusi omuzaanawo kale bikka ekyambalo ky'okumuzaanawo kubanga oli mununuzi wange. Tweyanziza nnyo mwami Kiwanuka eri gyedde tulaba Bowaazi ng'alaga omukyalo ono omukwano kubanga bw'agamba kadde yaliyo engeri gya busomi naffe atututteyoko kuba asomye nga kafirimu tugalaba butereevu nti Bowaazi yayiira omukyalo ono omukwano bw'agamba nti temulekaamu just buli obukunkumuka n'ebiganda mukole eki mumusuule omukyalo ono Bowaazi bw'amala okumuyiira omukwano nga naffe Kristo bw'atuyiira omukwano kiraga ki ku mpisa ya Ruth waneeno ng'azze mu gguuliro obanga naffe senga Kristo aba atuyiridde omukwano tulina kuguzaayo tutya. Njagala nsooke ew'omusumba omukwano Yokaana ekyolubereberye Yesu gye sijjukira agamba nti tumwagala kubanga ye yasooka okutwagala. Okwagala kwa Katonda omuntu akutegeera kusula omutima negusumulukufu nagwo negwagala. Luusi tebisuubira bino niba muyiyeeko omukwano naye apangulu ate aliko n'omuvujjirizi aliko menta Mukama Katonda waffe yayagala ensi bw'atyo n'okwala n'awala omwana we ezaalibwa omuyekka. Njagala nkyongere nako nti neyeesumulula nga Bowaazi bwe yeesumululira Ruth. Naffe talina kyeyalekayo tutasana okutuwonya. Kansome n'ekyawandiikibwa kye Musumba Yokaana ekisooka essuula 4 olunyiriro lw'10 mu kino mwe muli okwagala so si nga ffe twayagala Katonda naye nga ye yatwaffe n'atuma omwana we okuba omutango olw'ebibi byaffe. Tweyanziza mwami Ssewankambo
atusuubira kukola atya ng'amaze okutuyiira omukwano ogwo kufaananako nga Ruth bwe yeeyisa mu gguuliro. Kigambo twakikozesezza naye simanyi oba kinaagenderawo nti twetege Katonda waffe nti nga bwazze n'atulaga omukwano n'agutuyiira atusuubira naffe tukole ekyo. Tumwetege tulabe tubeere nga tuli beetegefu to get more. Ojja kutusikiriza mukadde okututwala mu paati 2 eya sitole eyo. Mwami Sebadduka atusuubira kukola ki? Ono agambye nti tubeere ready to receive more bwentegedde Ssewankambo. Mwami Sebadduka Katonda bw'amala okutwagala ayagala naffe tukole deliberate action, tumwagale mubeere munze nange mumwe abeera munze abala ebibala. Bw'amala otuyira omukwano guno atusuubira naffe tugenda kubala ebibala, ng'egimu ku bibala kwe kwagala naffe tumwagale ate naffe twagala abalala. Ono Naomi bwe bamala omuyira omukwano naye aguzza Ruth bwe bamala omuyira omukwano naye aguzza eri Boaz ate n'abeera muwulize eri Naomi kyamugambye byonna n'agamba nja kukola ki, nja kubikola. So Mukama atusuubira nti naffe tubeere ne deliberate action okuzza omukwano guno gwakoze eki gwatuwadde n'okubeera abawulize. tweyanziza Mwami Sebadduka kyotugambye nti buli lwe twongera okumusemberera tunyweza bondi koti olaba bamusuulidde ebinywa ng'alonda bulonzi kiri kitya bw'anaabanga yali ku mmeeza yagabula. Mwami Kiwanuka ekikyo kikino okusomera mu essebo olw'obudde tutasome nti Boazi eri musajja atya Katonda. Omusajja atatya Katonda waliwo yandisobye ku ekiro ekyo. Naye Boazi bw'azuukuka bw'ategeera nti Ruth mwana wange webala bavubuka bangi naye olwonna nze kadde Mukama akuwa omukisa naye bwe muluddeyo bammwe n'amusenera ekiteretebwa ky'eŋŋano n'amuwa n'akola n'agenda. Ekimumuzisaayo Boazi akimanyi nti okusinziira ku mateeka ga Isirayiri waliwo ate owooluganda ali okumpi ennyo ku Naomi n'okusinga Boazi. Guba mulembe guno okutanga nga temuli Katonda. Boazi n'ategeera ekyo ate nga omukwano gumuli bubi n'ono drone yandigenze negende n'oli nemubuzaawo nasobola okuba omunonozi naye si kyeyakola n'ayita amakubo amatuufu n'agenda mu mulyango ensonga n'ajanjula ewooli n'amugamba munnange omukisa gugwo nze wano siyingirawo mpozi oli bwe yamala okiremwa n'alyoka amuwa omukisa. Buli ettaka lya Naomi kubanga gwe oluganda alibaekulozi oli bw'abuguumirira nti agenda kuligulona n'akamusulamu naye kuliko empeekera kuliko omukazi agirako naye mu Mowabu yamutwalirako mu Mowabu munaggwanga koli ntayi atwala oba osobola gwe bitwale ko Boazi kisalidde mu ntamu. In other words Boazi atwala Ruth legally, tasobola kumutwala illegally. Mukama Katonda w'eggulu yatulokola legally. Etteeka lyatuvunaana nti twalya ku kibala tuteekwa okufa. Tayinza kutuzaayo ng'ebbanja eryo talisasudde. Yamala kulisasula nga Boazi bwe yasasula Ruth ne bawanyisiganya engatto ne muganda wooli n'amutwala misana mu lwatu kirira ensi yonna era. Amiina. Kino nno kituwa ekifaananyi naddala eri abavubuka mu kkanisa nti tomala gagenda ng'okululaakulula, tomala gawasa muntu atali wa kkanisa yo. Tuyita mitendera emituufu. Yita mu mitendera emiki tuufu. Mukadde tweyanza. Kubanga enkya ogenda kuzikirira. Tweyanziza nnyo mukadde. Katonda tegujja kubeerawo.
Mukadde nsaba kubuuza nti olugero lwa Luusi terukoma bukomyawo Bowaazi amututte n'ebiringa ebyo luggwa lutya mu mawulire amalungi bwe tusomako mu Ruth 4:13 paka 17 luggwa bwe luti mu Luusi 4:13 yatandise bw'ati n'agamba nti awo Bowaazi n'atwala Luusi naye n'amufumbirwa n'ayingira gy'ali Mukama n'amuwa olubuto n'azala omwana wa bulenzi abakazi ne bagamba Nawomi nti Mukama yeebazibwe atakulese leero nga tolina mununuzi wo era erinnya lye lyatiikirire mu Isirayiri era alibeera gy'oli akomyawo obulamu era aliisa obukadde bwo nga muka mwana wo akwagala akusanyusa okusinga abaana abobulenzi 7 abamuzaaliddwa awo Nawomi n'atwala omwana n'amuwambaatira mu kifuba kye n'aba omulenzi we abakazi baliraanwa be ne bamutuuma erinnya nga boogera nti Nawomi yazaaliddwa omwana ow'obulenzi ne bamutuuma erinnya Obedi oyo ye kitaawe wa Yese kitaawe wa Dawudi. Mukadde mawulire malungi gatya nga tuva ku lugero olwo mawulire malungi ag'omwana Obedi nti Obedi y'omu ali mu lulyo oluzaala Mukama waffe Yesu Kristo era kikwewuunyisa nti Yese yazaala ani Obedi oyo ye kitaawe wa Yese ate Yese yazaala Dawudi ate Dawudi mwomuva Yesu Kristo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege nti newankubadde yali mu Mowaabu Katonda yalina enteekateeka ennungi gy'ali nga naffe bw'agirina leero gye tuli. Tugenda ku muwala omulala ng'ono ye Eseza ti omuwala ono Eseza ebyafaayo bye bitonotono yali muwala mulekwa nga talina bazadde be naye ng'alina owooluganda eyamulera gwe yakula naye owooluganda ono nga bamuyita Mulodokaayi naye sebadduka mu seconds ntono nnyo omuwala ono erinnya lye yali Hadasa nga tannafuuka Esther. Twagala kumanya omuwala ono mulekwa atuuka atya mu lubiri okufuuka n'abakyala. N'abakyala yaliwo Vasuti kabaka yalina kye yali asabye akole ne kitakolebwa n'aggyibwako okubeera n'abakyala. So abawabuzi ne bagamba kabaka nti tunoonye mu lubiri lwonna mu empire yonna abawala abalungi mu abo olondemu n'abakyala era Eseza oba Esther awo we yayitira okufuuka n'abakyala. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mukadde twagala tuddukeko mu kitabo kya Eseza tusome mu ssuula ey'okusatu olunyeyo tukatangaliza nga bukyali Eseza Eseza yalibeera nalayikire kufuuka n'abakyala kubanga ali munnamawanga mu nsi y'Abamedi n'Abaperusi yali mu Yudaaya naye nteeka za Mukama nzibu munnamawanga ye yafuuka n'abakyala. Essula ey'okusatu egamba nti awo oluvannyuma lw'ebyo kabaka Akaswero n'akuza Kamani mutabani wa Kamadasi omwagajji n'amusukkiriza n'agulumiza entebe ye okusinga abakungu bonna abaali naye. Awo abaddu bonna abakabaka abaali mu mulyango gwa kabaka ne bakutamiranga Kamani ne bamuvuunamira kubanga kabaka bwe yali alagidde bw'atyo ekigambo bye naye Mulodokaayi teyamukutamira so teyamuvuunamira. Awo abaddu ba kabaka abaali mu mulyango gwa kabaka ne bagamba Mulodokaayi nti kiki ekikusobesa ekiragiro kya kabaka. Awo lwatuuka bwe bayogeranga naye buli lunaku naye n'atabawulira. Ne babuulira Kamani okulaba ebigambo bya Mulodokaayi obanga binaanywera kubanga yali ababuulidde nga mu Yudaaya. Awo Kamani bwe yalabanga Mulodokaayi teyakutama so teyamuvuunamira kale Kamani n'ajjula obusungu naye n'alaba nga tekigasa okukwata Mulodokaayi yekka kubanga baali bamutegeezezza abantu ba Mulodokaayi bwe bali
Kamani kyeyava asala amagezi okuzikiriza abayudaaya bonna abaali mu bwakabaka bwonna obwakaswero abantu ba Mulodokaayi. Awo mu mwezi ogw'olubereberye kulwa mukaaga tweyanziza nnyo mukadde nti wano tulina omusajja gwe tusomyeko nga yani nga ye Kamani mbu ng'akuziddwa era nga yayagala nnyo okusinzibwa. Bw'ayagala okusinzibwa ani atujjira mbongo gw'ayagala okufaananamu? Mwami Ssebaddugala Sitaani. Ng'oggyeko okusinzibwa biki ebirala byakola mu nnyiriri zino mukadde zaatusomedde ebiraga nti ddala empisa ya Kamani yeefaananyiriza eya Sitaani. Mr. Ssewankamba. Nga tugambye nti ayagala okufaananya kiki kyayagala okufaananya Sitaani. Bw'otunula Isaaya 14:12 paka ku 14 we tulaba Sitaani ng'agamba nti ndirinnya negulumiza okutuuka ku okusinga oyo ali waggulu. Kati noono akuziddwa naye ate naye awulira nga yeetaaga okusinzibwa buli omu. Bave ku birala bye baadde basinza, bave ku byonna bye baadde bakola, wabula basinzaani basinzemu ye ng'era bwe tukiraba ku Sitaani. Tweyanziza Mwami Ssewankamba. Mwami Kiwanuka. Wano bye bafaananya tutunuulidde Kamani ng'alina mukama we ye Setaani, kubanga ayagala okuvuunamirwa yaani ye Setaani, okuvuunamirwa okw'ekifuba. Ate tutunuulidde Mulodokaayi, tutunuulidde ne Setaani. Nga Mulodokaayi alina mukama wa Mulodokaayi ye Katonda yennyini. Amugamba nti tomalanga gavuunamira buli kyokoze kyosanze, tobanga n'Abakatonda balala wenkola ki wendi. Kakati mu mbeera efaanana bweti Katonda ye yatonda Setaani n'amuwa ebitiibwa byonna, n'amuteekako amayinja ag'omuwendo. Kakati mu ngeri y'emu ate akaswero yakuzizza Kamani n'amuwa okubeera omukulu. Kakati bano bonna ebitiibwa bye balina baabiweebwa buweebwa naye ne babikozesa buki, tebamatidde na bitiibwa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mwami Ssebaddugala, briefly Mulodokaayi ono bw'agaanye okuvunnamira Kamani asala olukwe mbw'aleme kusaanyaawo Mulodokaayi yekka naye n'abantu be bonna. Ekikolwa ekyo kyefaananyirizaamu kiti kya Setaani. Twalabako eri mu Kubikulirwa 12. Kyetwalabako mu Kubikulirwa 12 nti awo ogusota ne gulumba omukazi. Nti nga wano wetulaba nti Kamani ono mu Lw'omunana agambye Kabaka nti abantu bano balina amateeka gaawukana n'agaffe, naye nga amateeka ago bw'ogatunulira tegalina buzibu. Naye nga bwe tugambye nti alina lust for power and worship, alina obukyayi eri abantu bano, ayagala bonna bakole ki? Bagibwewo mu masaza 20 gonna agaaliwo, ayagala bonna bagibwewo. Ne tulaba ne Sitaani, kubanga ekitusomesa ekitabo kino ffe abali mu mulembe guno nga bwe kyali eri naffe ku mulembe kisobola obbeerawo ng'oli tajja kuwa nti ensonga nti basinza Katonda ku lunaku lwa Mukama. Nedda abajja aleetawo kirala ng'akola manipulation nga ono bw'akoze. Agambye Kabaka abantu bano balina bye bakola bijja kusaanyaawo Obwakabaka, ng'alinga kimugamba indirectly. So kye tulabawo kyekyo. Tweyanza nnyo bwe tweyongerayo mu Lw'omunana n'Olw'omwenda ti Kamani ayagala kuwaliriza Kabaka oba ateeseza Kabaka bakole ekiragiro nti abantu bano bonna bakoze eki? Battibwe, era nga mwetegefu okubaako ensimbi zaateekwa mu ggwanika okulaba nga Abayudaaya bonna bakola ki? Basaanyizibwawo. Mwami Kiwanuka, ekikolo bwe tusomako mu Danyeri 12 olusooka baga nti mu biro ebyo walira beerinna etabangawo kasooka eddanga ensi ekola ki? Ebaawo. Ekintu kino ne kino Kamani kyakoze ekyokuteeka ensimbi mu ggwanika okusaanyaawo abantu balonda. Tuyinza kirireetinga kutya ku biseera bino bye tulimu nga Mukama waffe anaatera okudda? Oba kimuyambira wa Kamani. Kaakati obukyayi tebuliiko
kufunamu obukyayi tebuliko kukola ki katoba ng'oli omukyayi oba oyagala oba tokola ki Kamani bwe yakyawa Abayudaaya olw'okubanga balina amateeka ag'enjawulo agafukamirira Katonda waawa ow'omuggulu ne bamukyawa olwaleero n'ensi bwete bwekola ki bweri abantu bakyawa okusinza Katonda ku lunaku olwa Ssabbiiti era ne bagamba abo basinza lwa mukaaga bakole ki so nga Bayibuli eyogera kiki kituufu nti lunaku lwa muki lwa musanvu era amateeka gaabwe tegasoboka tebagaala bino tebalya bino Kamani byamuleetera obusungu nti waakiri bakole ki bazikirire era mu bbanga si ddene ne kino kiyinza okutuuka kuba ki ku bantu ba Katonda nono ensonga eyo lesoni eno etuyamba etya etuyamba okutegeera nti ebyaliwo bituyigiriza ebigenda okukola ki okubaawo. Tweyanziza nnyo mukadde tweyanzege nti nga bwe byali kubali naffe bye bitwolekedde naddala nga Mukama waffe anaatera okudda bwe tweyongerayo tulaba nga Kamani akola olukwe okulabira ddala nga abantu bano basaanyizibwawo era Mulodokaayi abaako obubaka bw'atumirani Eseza okumutegeeza ekigenze mu maaso. Mukadde tusomereko ku 4:14 olw'ekumi lugamba kubanga bw'onoosirikira ddala mu biro bino kale okulokola n'okuwona kuliva awalala eri Abayudaaya naye nnyumba yo ya kitaawo balizikirira era ani amanyi obanga ozze mu bukaddulubaale olw'ebiro ebifaanana bwe bityo. Mulodokaayi ng'atumira Esita nti mu kiseera kino nga bagenda tusaanyaawo eyinza okuba y'ensonga lwaki wajja mu lubiri. Sebadduka Esita asala magezi ki okulaba nti alabisa Kamani ono n'ebikolwa bye byayagala okukola ebyokusaanyaawo abantu be. Asaba wabeerewo ekijjulo naye nga tannakisaba atuma Mulodokaayi n'amugamba mugende musiibe naye tosobola kusiba busibi nga temuli kusaba nga bwe tugambye abakolokota ekitabo kya Esita olw'okuba bo bagamba temulimu yadde ekigambo Katonda bakitwala nga secular book kitabo ekiri awo ekyensi naye nga bwe tugambye mu background Katonda akola nga bwe tugambye Esita okufuka n'abakyala mu kiseera Abayudaaya we bayigganyirwa ayo Katonda tenga mugwira so ne kabaka ono Esita ono tusobola okukkiriza nti yamukolako background survey oba ategedde mu Yudaaya oba tategedde naye n'okubanga yenna abakyala mu kiseera ekyo n'okusiiba kuno kuba gye tulaba nti Mukama yaddamu ki okusaba kwabwe nyenyawa nti tweyanziza nnyo nga tuwumbawumba Musumba Kakembo twagala kumanya byakuyiga ki bye tulabira ku mukyalo ono Eseza naddala ffe abali mu mulembe guno ng'enkomerere neetera okutuuka. Kimu bubyo kyabadde mu lesson ku Thursday nti emirundi egisinga bwe tuba tusoma obunnabbi tusesera ku bunnabbi obulagula ebizibu bwe tusoma ezi 12 mulinya olwokuna nti waliwo ekiseera ekyokulaba ennaku ekitabangawo n'osanga nga ffe abasomesa obunnabbi tuggumiza nnyo ekiseera ekyo ekyokulaba ennaku mweteeketeeke Kalumagedo mawulidde Isirayiri bwe yakubye Iraani mawulidde gundi weegize kaakati ne tutandika n'okusala amagezi ag'okubyetegekera naye tujjukire nga Katonda alina mu paati ey'obuwanguzi mu buli crisis mweno gitusomako mu kubikulirwa 12 ne mu kubikulirwa 13 ebiseera bigenda kubeera bizibu nnyo Ssabbiiti egenda kufuuka issue naye Mukama waffe mukola mu Esita yekyusa sitole akanaala akaayako okutuga Mulodokaayi katuga Hamani senga obuze tebuyise twandisomye 6:13 lwanyumidde nnyo
Esezo. Ole 13. Ole 13 lugambye nti awo Kamani n'abuulira Zeresi mukazi we ne mikwano gye bonna byonna ebyamubaddeko. Awo abasajja be abagezi ne Zeresi mukazi we ne bamugamba nti Mulodokaayi gw'otanuulidde okugwa mu maaso ge obanga wa muzadde ly'Abayudaaya tojja kumusinga naye tolirema kugwa mu maaso ge. Nze wawalampye gwama tweyanziza nnyo tweyanzege mpozi nange kye neetwaliddemu ku lugero lw'abakazi bano ku lw'abazadde bano naddala Naomi ne Mulodokaayi kuba tulabye nga baalera abaana bano Ruth ne Eseza. Duli twalaba omuzadde Luti ng'abaana be balowooza mbu taata akola ki asaaga naye abazadde bano kye baategeeza abaana baabwe bakitwala nga kyansonga era kyabaviiramu obuwanguzi. Mwami Ssewankambu katuweereyo okwebaza. Katwebaze tukuvu Katonda kitaffe tukwebaza ekiseera kino kyotuwadde ffe okubaako bye twogera ne bye tuyiga ku bakyala Lucy ne Eseza. Tukusaba Katonda waffe nga tweteekerateekera olw'okuddako omulundi ogwokubiri tubeere naffe abeeteefuteefu tube n'essuubi eryo nga ly'otulaze mu byawandiikibwa. Beeramu naffe n'okuyita mu lunaku olwa Ssabbiiti era otuwe emikisa gyo gy'ogaba ku lunaku luno kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo baganda baffe.